Yeah. Tikira space there na sanyuse nnyo era y'emuntu eyasookera ddala mu bantu abaagala okujja okundabirira ebiseera byange nakafiira mutabani wange nga nkaba buli dakiika era kulosaali musanyufu aba yalowooza atasaamanyi nali sirinawo nga ndi mu ddwala olwasookera ddala omulundi gwabona ngajjawo okumpa ebintu byange ebyokulya sigwe kusooka muyinza okulowooza nti bwegusooka neddala naye musanyukira nnyo webale kwetikka nnyo muwala wange neyanziza nnyo neyanzeke mpozi gwe siyinza kwerabira mutima gwange yeeba eyakatembe sempeeva simuwangako yadde n'ekikumi yankolera okuva mugenzi gwe yafa nakaakano nkolera era musebo taata nkwebaza weebale newebalira ddala kuba musajja wa kisanyu bwotyo ne batabanyi bo nga bonna baakisa buli kwenkubira essimu ankwata era nga maama we ebiseera ebisinga kyonna kyokola kitandikira n'abaabo radio with my friend kinyanguyira because nali mumanyi alina byankoledde ne byanyamba abalala nsobola okuba nga omuntu nkuwulira gwe gundi naye nga situlina nnyo nkolagana ebyawo era sikirungi olumu kwetumiikiriza kinyuma nnyo n'ogenda awantu nga bakusuubira ate nga bakwetaagayo oba bakumanyi nti weewaawo abantu osobola omuntu asaana okufiirwa nga omumanyi gundi yafiiriddwa because temulina nnyo kibagatta nze okuba nti nze spice kitegeeza mbu buli famire efiiriddwa nja kubeerayo weewaawo mba nandyagadde naye ate kyanguyirwa nnyo ngaomuntu badde olina enkwatagana naye olumu buba nabuvunaanyizibwa abo because muli bawamu your family your friends changu kwaya kuli dala owamawulire naye yakoze emboze wetaaga kiboko because tosobola kwogera ku mugenzi radio n'otajjukira byeyagamba Big Eye koza nyabaga nti ayimba nnyo Big Eye tolaba nti tuyimba naye oyimba era Big Eye abaddawo ng'ali serious ng'ajjukira ebigambo omusajja byamugamba abireflectinga munagamba ndooza abakubawo nga azibandi material eri naye namala abyogerera wali eri Frank ayinza omutwala emisiri Frank omutegedde oyo amukyona misiri naye nga twabuuzako nitwakulisa ajala namukwaya ne Ssaabayimbi Star Boss Big Eye ogamba otya 15 z'ennaku z'omwezi eno bagita Bukedde TV Sanua Tours and Travel bateekamu amagya abo batambuza kago okuva South Africa mpaka Kampala oyina ekintu okuviira ddala ku ssimu Sanua Tours and Travel byonna bagezako okuba nga bitukwasaganya genda Cape Town Park obuzimu alimu ojja kusobola okuba nga obikwasaganya mukyala mukulu gwe bayita Ani Winnie ali wa ne Kampala coordinator ku 0700 35 kinana oyagala bipapula kugenda South Africa oli South Africa osiranyo oyagala go maani Sanua Tours and Travel bateeka mu amacha Adonai Plaza Entebbe Road kale banafe aba Ebons banange bakomyewo oluvanyuma lw'ebbanga abakomanga festival season n'amanya gaabwe kunandulwa mu kalibo bo batiisatiisa aya gudi biti embukuuli ndijo banafe bano leero ki ono eyekanga Samagonja amina sawa za Dr. Bossa oyo gundi gwe yamenya omutima Evelyn Samagonja Evelyn ye mwala gwe yali ow'ebirooto bye Evelyn amenya omutima kati balese bayise bombastic ekimala amanya gabagwako kuba owulire byamasana festival season ekintu ekirimu oli masanaale naye gundi wakyogera Dr. Bossa ayogera neyekanga ate yakyogera bombastic ekimala yekanga muwanoga nti ate abadde eki naye nga balinga bagundi tebatyanga nga bagundi bali aberi saidi ati nkugambye nti ensonga ekibaawula nti ate bano kirabika bali discipline kirabika omukulu bagwako yabalaba omayisebo ebiwala biti ebiriko sayimenjawulo eriwo ekibiina kino bali bebiwala ebiti kino omanyi bulungi omuntu wamateeka kituufu tomala gakolera era ntukubuzaako naye wa omanye entalezi ayina Dr. Bossa naye gwolaba oyo ayina engeri gyageza kuwawuga namulaba ku show y'ekikadde naye nga fe mu covid ate twajjamu ekirungi nti okubeera nnyo waka twazaala abalongo
wabeeranga mu ebyo byokka ebiri n'ebirala naye ne mukama n'atusimulula ndi Nalongo ye Saalongo Nsubuga ow'Emmamba businessman eboni zinzanyanga Rukia Omunyarwanda Omukiga atamanyi Luganda gwe bamanyi nga Ketra omumbeja wa stage mbadde ngamba nti osaze nedda nsaze mbadde muleka stress we usually tutera kuzanya ebintu day-to-day life social life kati this one particularly bombastic but just okwamenyaka katono it's family covid tuyise mu bintu bingi nnyo family ziyise mu bintu bingi nnyo ndozambira families ebintu gye biyiseemu kati twasazeewo tukwate ku ebizibu ebiri mu families waliwo ebintu ebimu abantu bye bategendereza nnyo ne babitwalanga ebiri for granted mu families nga balowooza nti bisobola okuyitayita naye nga bigenda biruma family bigenda bigikolaki bigisima mpolampola kati ffe nga ba Ebons tubijjayo ne tubalaga ne tubagamba nti bwe tuva mu bulango ekyokukola okimanyi engeri gye tubadde tulangamu bwe kyoba okola ebisigadde bitulekere tugende mu kuwummulako tujja kukomawo. Kankwanjulire senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakago kayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyisemu obulenzi ng'obadde tolina maanyi kati bukyasolima kyekyama akola ne ku nsonga endala nnyingi. Products amakago kayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo ba Sunwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva e South Africa basange ku 67 Pretoria Road Kempton Park Bannayuganda ono Nsenga Malus Kawomera asangibwa maaso ga Park Enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalidisiwo kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati bukyasolima kyekyama akola ne ku nsonga endala nnyingi. buli wowulira akayimbako okuba bukubi essimu yaffe munnange ogenda kuba muwanguzi waffe ekyokuddamu kiri kimu nti hallo Judy ndi ku podium nga nze nkusaba ebibuuzo byaffe ng'ombuulira nga weewangulira gawula sekukulu eyo yennyini gy'ogenda okubanga okubako Sebo oba nnyabo, how are you? Yes, hello. Ani munamukisa asoose okuyitamu oyo ate banaye n'oba w'e Masaka ng'oba omaze ab'e Masaka basagenda bakolako owange ab'e Masaka basajja bakolako podium hello. Yes, how are you beautiful? Kali neje baleko ani ono Naiga Josephine oli side ki mu Lusanja eno muganda wange eno wano muganda Naiga ku Bukedde TV tukwoli kuliko program bagita podium Sebo nyabo Naiga kuliko program gye bayita podium gy'olaba ssaawa eno si kyekyo njagala ompeyo endala 2 ku Bukedde TV tu ya eyakalungi bayigume eyemu ne emipiira 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 gyogere me wanna give you Christmas wanji tasa amakago eyo eba repeat eba ku Bukedde TV tu definitely we wangulide etuli yaffe muganda wange kibanga esimu amaze okubanga agiwandika ogambe bakuyita Naiga Josephine mu Lusanja
Nayiga Josephine Mulusanja Nayiga tumuwadde muganda wange ettuli yaffe erya Sekukulu anytime from now ajja kuba alifuna bwe tugenda okuba nga tukikola mpaka naye wobojja ojja ne national mayangobe eyo nga muganda wange gye baziika omugenzi Fire Bongole Lutaaya nambalirwa Harriet ayagala bintu bya Sekukulu Bukedde TV kuliko program gye bayita Podium si ekyo togimanyi ndi ku podium ndilaba bannaye bulijjo negomba nange okuba ku essimu neyita kati ogikubye eyisemu ogenda kuwangula n'ebirabo Podium ebeerawo ddi ani agikola era ekola ki ekolebwa Saimo ne Judy nkuwulira nkuwulira bulungi nnyo eprogramu ekolebwa Simon ne Judy ne Makindijo ebeerawo ddi ebeerawo buli ssaawa 2 buli lunaku mbeerako ssaawa 2 mpaka sambeka oli mwami wa Lulango nambalirwa oli muwanguzi waffe namba 2 anytime from now stay on bajja kuba bakubira akasimu n'engeri gye bagenda okubanga obikimamu buladi wange ojja kutegeera era webala kulaba Podium namba tumuwadde n'obwambasada ebunamwayawo nambalirwa oli ambasada wa Podium ebunamwaya okuva eyo David Lutala alinayo ettaka eddene kozi meya waba egundi gundi ono munene Jacob sebo mugali agala gundi naye abantu anyway tubabuuzaako mene tubagamba mugamba mutyo tujja okukikwasaganya mu lupapula lwaffe olwabukedde akakonge kakyafuluma ku peji eyokubiri kakwate kajjuzeemu enkya Michael Mukasa Sebowa mu kyenkya agenda kujja bakwateyo abawanguzi abalala ku mbuuti kizibu tukyagenda mu maaso n'okutambula buli platform ya Vision Group ogenda kuwangula mu New Vision peji eyokubiri kuliko akakonge ne ebyasava bya Christmas wanuluwo mko waffe MC Rajanteira agaba ebintu wali kisobokera ddala ndowooza okuba nti nokangambe nojuza ka New Vision nojuza ka Bukedde n'otutega ku Bukedde n'okuba wonna gezesa emikisa gyo kale ate nga bannaffe abakwasaganya ebyeddembe njogera ku bannaffe abatukumira ddala mujjukire nti mu Christmas ebivulu biba bingi kakati Wumalu ne banne we baviririre ne bagamba nti nedda Christmas y'omwaka oguli tebyatambula bulungi yes Wumalu Commando naye ku mwaka ey'omwaka yakoze yavudde ku t-shirt yakoze uniform ya police nabala be washiba n'engamba omulimu guno nga bagulongoseza balina omusajja nabala bademagamba omusajja nga mumujje ku tebo nangamba ono tumumanyi kusitro ya shiba ng'ali erina ng'akubye n'amata yakubye ne botayi nwaga nti owaye soko gye tula wansokola kino bwoti ne bwoti bagenda omukwata ng'alina be yakubyekubyemu abala babiri ngamba afe tosobola kutukwasa mulimu ne bajjaga omuntu yenna bambi ayina akomezaawo ekifaananyi kiri nti nze ekituufu abantu bano nalinga mbatya nze nga sesembereza abantu abo nga sibesembereza naye Umaro yansaba nkulu n'angamba Ajudi mwebala omulimu gwe mukola ngusiima era tugenda kwongera okutereeza yakola ekintu omuntu kyalina okukola omanyi Umaro yasobola okubeera gundi Kanyama gym trainer naberako bodybuilder agenda okulaba omulimu guno nga ye ng'omuntu asobola ogusitula okutyako leva endala agwagazisiza banne bangi era bangi abaguyingira with respect nga tebakyalimu Bakanyama bano balinanga erinnya ebbi babalaba bubi naye kati ekisookera ddala ndijjo abantu abo bayonjo tebakyawunya nkwawa luli balinganga bawunya ng'otuuka Kanyama nakuwunyirira akasu nogamba bali professional nti Kanyama agenda okujja nga ze kuma bantu waliwo okufirida omusito bawaawo yakola bwati emikono abeera ku stage waggulu oyo okufirida omusito oyo naye waliwo atampisa bulungi ku sho ya gundi yani ya Evans simanyi oba wamba Umaru naye teyampisa bulungi teyampisa bulungi kuba namubuuza gwani akwata ku kwini wa Podium nonkwata ku boja omwana Jodi atiisa nga alina makasero nyama z'omwoca bebasa yange eyo bambi balasakira banno mukobiri basakira nnyo agenda maaso n'okubasakira era Christmas
bagyesunga si just kulya buli Christmas waba nofuna emirimu kwajukira ebivulo bingi okitegedde awakutewala mugenda kujja teekateeka tiimu eri yenyininyini emirimu gyagifuna abaana bafunemu bakanyama nabo benyumirize mulimu gwabwe bafunamu dorede si bwe baba balina ettaka bagula ettaka balima kwegamba olaba nga bali organized Christmas eri yaggwa twali mu lockdown mukimanyi bulungi nti yatuyisa bubi nnyo ffe nga babbaawo omusaazi kubanze njogerera saidi yaffe ey'abakanyama twayisibwa bubi nnyo emirimu tewaali essente tewaali buli kimu kyali kifu n'ebyokulya byennyininyini ebya bannaffe bakanyama byali bibi nnyo naye ey'okuluno Mukama atuyambye nti tubadde twaddayo dda ku mirimu era tukola tuli mu kuweereza bannayuganda nga tubawo obukuumi nga tukolera wansi w'ekitongole kya Uganda Police wamu ne security agents endala era nkakasa nti Christmas y'omwaka guno egenda kuba yanjawulo nnyo kubanga n'ebintu byakyuka mulaba n'enfaanana yakyuka endabika akatulabikira ddala ng'aba security bennyini ate nga lulisi bwe twali twayambalanga bi-t-shirt byokka engatto nga mbi olw'okuba nti embeera yali mbi naye katukola tusobola okugenda ne tweteekamu ssente uniform zaffe ne tuziyonja mutuufu n'abatuwa emirimu n'olabira ddala nga batweyunira so omwaka guno gwanjawulo nnyo era n'okukuuma kugenda kuba kwanjawulo kubanga temukyawulira buvuyo mu bivulu ebivulu by'edda olw'okuba nti byalinga bibi ensasula bapulomota baatuwanga akasente katono kati ebintu byakyuka so sente batuweera ddala eziwerera ddala eziragira ddala nti omulimu gwe tukola bagwetaaga so edda twakoleranga akasente katono nga bawunsa akolera emitwalo 4 okuva ku ssaawa 12 paka 12 ez'enkeera essaawa zino omulimu olw'okuba nti bannaffe batambuddeko ne bakomawo wano ne balabira ddala nga mu butuufu ba mugaso eri abantu be bakolera n'ebbeeyi n'ekyuka kati ebbeeyi yakyuka n'enkola yakyuka ey'emirimu bannange eyeetantala yenna mu bifo ebisanyukirwamu ng'ogenda kwemakula tukwegayiridde tokikola kubanga bw'onoolaba yunifoomu eno bw'onoolaba eno mutuufu teweetantalawo ng'era bwe tuzze tubalabula twabalabula ku kivulu kya David Lutalo eyali VVIP yali ku Hotel Africana twabalabudde ku hotelo ku Serena ku kivulu ky'omukyalo ono VVIP gundi kangunywere Saimo omunene nedda gwowe fujjo ng'onywa omwenge n'okola effujjo tojjayo tukoledde kubanga eno uniform tezannya kasayogerawo malu abo bebali mu kivulu kyange muganda wange bwera gwowe fujjo togeza tojja mu Zoom 25 na 26 bebakiri mu muganda webaleka uniform mwakakoze era nga twongera obategeeza nti banange senga Maros Kawomera buli lukyayongera bayiyiza omukyalo oli yabaleetedde ekyogo yakitadde muno buli kimu kyonna kiri muno omwana ow'obulenzi n'ababunabi ebisigadde bimulekere senga Maros Kawomera oyo Simon alina akantu ke kasinga okunyumirwa akatigusa nsolima Simon akantu kakolwa kyokagala nnyo mukubire kwa Net Plaza ku 0702 8505 akatigusa nsolimako gwe kyali wange mwendo festive season yoketaaga munga katonda musabadde wano akatigusa nsolima oba mukubire ku 0782 senga Maros Kawomera alina package gye yakoze erimu products zaffe mukaaga zi apple secrets zi water syrups alina zigwe nabyo ku mitwalo 13 Maros Kawomera kakati abaana ba wano simanyi naye mutamya omuntu ekintu hajati waffe twava mu mikolo ne tugitambula bulungi njimba ku lusumu okwanjula n'agenda n'akola ebintu nga bulijjo bridal shower ne bamutungira ebiteeteeyi ne banne abaana bavumye hajati ebiteeteeyi kwegamba sikitegeera butegeezi bwe tunulira ekiteeteeyi tekiriiko buzibu naye mumukutte mumutadde katika Christmas mumutereddeko obuyimba nabungi w'omuntu omukolo bano gwe bamukolera ate nga yabadde surprise wajukira bagenda kati agenda mu bufumo buli obutukuvu naye laba ne Javisi yennyamidde ebiteeteeyi byabadde ki abandedde bannaye abatemadiyesa abantu tebamanyi bumanya hajati ekisooka munene kati omubiri gwegwo okitegeera kujja kukozinga abangambye najja kubuuzabuuzaamu kwa muli okumpi banga ayinza okubanga muzito abaana ne banyiiga naye nga ebyo ebiteeteeyi biri oke abantu babikozesa nnyo babyambala yagambye kuna agenda kukola bitakoleka
agenda kola byewunyisa agenda kujjana bibye styles ze mujja swera agenda kwambala ABCD yambale XZ kale naye nga Hajati mumuveeko banange mukolo gwa weekend kati era abamu kubagenda okuyimba ku mbaga ye Salongo Siraji Salongo Siraji no kuyimba agenda kuyimba Salongo agenda kuyimba ye alina akayimba kakwa omukola akalungi ennyinyi ke yateekamu ne vidiyo esente mpitirivu ayimba era mata obulungi bunno moyo yalina odduyimba webale kulabirira mukwano gwange Seka Sadma yaye nayagala mukyala we Seka akabaga simaje kali nenga ebirabo ebyaffe bijje saa naye sikakyo omusajja atijjisa ku mukyala anyuma ndaba nnono wama happy birthday beautiful Batamoriza Amina mbadde ndyawo gasha era alina okuyimbako tubadde tulyawo Haji n'awanika happy birthday muntu wange konze linda nkwagala nnyo munnange konze wangi mbangenza okulaba ku Haji nsangayo Nurudini ng'ali ku kapiraawo owaffe yennyini ntege ng'alya osanga naye nga happy birthday beautiful tukwagaliza birungi byerere ani nsamba kati bamuweera ddala oba ndooza wa famire kati studio weri awo ali asingira okukwagundiraagawe hite era kwali alaba abantu be Makindye mugende mulya ku beautiful roy akamere kafumba akalungi ennyo awe Makindye nga ku Balaxi wabera Haji waffe happy birthday beautiful tukwagaliza birungi byerere beautiful Amina Biva organic bateka mwamaja baina mgana nke baita ka wake up oh my god ka wake up bangambye buchupa onywa butano wazizeda buba buno jakola overdose abotaina overdose alina obuchupa bukibanga aba bumeka wama kibanga obuchupa bumeka obuchupa bubabuna gose moneja kutta abantu genda ewa Dr. Richard Senjobe kati alete bulala busatu nisa yumo tubuze busatu sike sabo Dr. Richard Senjobe simanyi bwena yimirira wanonga nkola nga banyira zatakyaliwo akantu kano gwatuuka okukanywa wuto omulundi gumu nengamba obadde otya oba kitegeera kati wuyo bamwadde wake up agamba buchupa butano hibiscus ye era iye tumwebaliza ddala mukulu gundi Dr. Richard Senjobe wakoze akantu bannaye kano kalaba kano aye onakuba gunade influence nakange naye abakalwani yanga bangi nze skin yange erengeri gye yatandise okugrowinga sebo mukulu biva tebakyanzikiriza kunywa kantu kano bano bakamalako bumazi bakalwanira kalungi kalimu buli kano kali buli supermarket tekakoma kuwoma supermarket naye kalina emigaso mingi naye singa okuba ekikulu omusajja yakoze ka wake up muladi wetaaga ka wake up soka okube ku 0752 nkaaga 2427 ebinaddako nkubiro nebaze bwebaza era bategeeze nti abo nabona balina business eyo muzete ku podium jaziranga abantu bajazimanya bajazitegeera era bajazitwala okay kakati tubadde tuli ku Salongo omuyimbi w'emukono Salongo Siraji abantu b'emukono bonna bayayana kubanga Salongo bamulabako meya ogatake kya meya simanyi lwaki Simon wemba njogera ku Salongo ayina engeri gy'ateekawo embeera Salongo omulabo oyo singa siwevu ene ya manvuli oyali yagala kufuka gundi meya w'emukono oyo kye kyamugana mwevu ya manvuli yokka golabo era bamwita meya naye Salongo alina emyaka emeka Salongo si mukulu nnyo Yesu akwati sente zamukeera abadde atugamba ki Salongo album katumufune alina sente zagenda kuteeka mu music basomesa bayimbi naye oluusi newandiikira ezimu nzewandikira ezimu bampandiikira naye waliwo oluyimba lwerabanga kunnyumidde nange nenkola ki bagamba emiramu oba ogijjawa gy'oyimbako egyo ati nze ndi muntu nakulanga ndi mu mbeera ya muntu wa wansi kati nyimba ku kintu ky'omuntu wa wansi kyanyumirwa era kimmanyi nti nange ekinyumirwa n'omuntu wa wansi ateeka okuba kinyumirwa abantu bakusaba konsati oli ku ki konsati era gikola omwaka ogujja ogiteeka wa kololo kati abayimbi betanidde kololo lugogo cricket oval njireeta ate omwaka ogujja luyimba ogenda gituuma ki luyimba ki nsumulula osula ebiyiika byeyagala mbadde ndi mukubuulira nti omwaka ogujja ŋŋenda kukola cricket oval ennyimba natadde oluyimba olupya obiina oba waluwuliddeko kati omanya nti nze aliko ate omwaka ogujja ngenda kuba amaze okuta ennyimba endala kuba ngenda kuta ennyimba 5 nandistop abayimbi bo bwe wali omanaginga bali ku ki kati
we bali palaso kwalise yaliko okyamanyinga kwewuunya ate bagamba mubali bakulyako buli kasente teka ati oli palaso alinga muganda wange tugambe twava ne byokumala ejinga letufuka ba Luganda ate sirabangako muntu ayina mpisa nga mwana oyo omwana ayina empisa ate mukwano gwange muganda wange oba gambe biki wa byonna oyo mwana abiri palaso agabidde abayimbi kolabo bakitakuwayo kolabo sina yagala kusaba kolabo ya palaso kuba palaso oli muganda wange oli bwaganti oli muganda wange akyobolowooza obomanya nti wengambye ati katukole bwe tuti kikiwatu wali kigana kubanga ebisinga tukolera wamu naye sina yagala kolabo naye olowooza gwe omwaka wandifunyeyo sente mekamu kuva mu UPRS kati omwaka ngenda kusooka kutuula okubaliriramu kubanga ku music wange nina ebyo kyawa zino kimbuuziza ambale seetegese kiddamu kintu ekyo kuba ebintu bibadde byantama bibadde kale nga meka omwaka kuva mu UPRS suubira okufuna lwaki nabe nfunayo obukadde nga 3 kwana kyekikusasuza zonna sebo nze kuba endongo nzaaliko kati oyagala tugambe kimwala gontegeera UPRS obukadde nga 3 kwana kitegeeza music waakuba ate atambula bafunye ddiiru nogoola balo ne sempijja tone basomesa wakati bayimbi gundi bino ebya corporate naye besabire Salongo yegata ne tone lero badi mukono basomesa abayimbi banabitone n'abakozesa ebintu by'abayimbi banabitone bera babadde mukono Bukedde TV ne malevaawo nga ffe tetunaba kwetuga Salongo Siraje yasooka okwetuga kabula kata afuuke meya w'omukono ndijo nze tuke mukono kuza meya yani omanyi nti radio singa mukama yamu akyamuwadde radio togatezano gamba byaliga singa abadde akyali mulamu ndijo era bantu beyandizemu okusiima tolaba nti tuyimba Salongo Siraje oyimba nga bwe yakola Big Eye abantu abaagala okuyimba era Katonda abayambe kikwate bali babiri Salongo Siraje basatu Big Eye namba emu twagala muyimbi w'amaanyi balamu yagamba nti yani bogamba kikwate eyo kitegeeza abayimbi baffe bakyali kubwa kugamba wulira Wizkid we Uganda nga tekikwatanga kakati kamiliyoni ene wayagala muteeka level eri jagala muteeke tekikwatangayo wetugenda ku ddaala eryo owokubiri Salongo Siraje tekikwatangayo Salongo Siraje sente zateeka mu kuyimba akoze na buli muyimbi wakabi na buli producer wakabi gwolaba oyo kati owokusatu ye Mukabya Junior ye Mukabya Junior yayagala okuyimba Mukabya Junior olaba ng'ayize talent yali yagituulira yagirina wanjawulo olwaliro nabaddeko wano nambuuza nangamba gwe Judy nkulinze lwoli South Africa obindekere byonna bireke tolaba Junju Sadati gomanyi kyaliko kati Junju Sadati konse kale tasigalayo owange ebirala sijja byogera bibadde byaffe byababiri naye nga bami mukulu wile Mukabya Junior webala omulimu gwokoze mu Mukabya Senior era abadde ne dadi yamukyusizza embereri yakayanda yona yagimugjamu yakayanda kanamugamba nti era bamuwonya n'emigo gye basiba bakuba Sebata yamugamba nti omulembe twavaayo dda Sebata bamukubidde emigo ekapeeka togitegedde tuli mulembe kati gwabavubuka wile Mukabya Senior kati yabuviri abusiba ebigooli abisala okitegeera balansa amusiba kata sovu mutabani we kuzaala kujagana yamalidde gundi bling kale gana tuna bling omanyi ogenda 0755588313 ogenda okubeera nga omufuna mukwano gwange ali wali empererwe woba omusanga ebintu bingi abikolako naye okusingira ddala ensonga z'abaana babula awo yerisa nkuuli tudde senga mirembe tudde ku gundi ku Mukabya Junior yono bling yaletedde taata nesebo ayina ebifo byalina kuyitamu nga abyambadde ebyo waliwo ebifo mu Kampala tolina kusala ayinza obutabisigaza abaana bagezi nnyo waliwo ebifo ebimu ze nkubulidde nga tolina kuyitayo nabyo naye nga Mukabya nadde ntaddemu just bya shoyo naye ndi ebikulu binadde sinza lekayo bye bino ndaba anjagala obeere mu bintu maanyi ebintu maanyi kitegeera bimalayo ensi yonna etegeere njagala abe Masaka obalageko nti wangamba mbiko kati enensawo ejjuddemu bwambalo bwa Krisimansi eno yabitafutafu okitegeera
buli kimu nagenze nkugirira kasavu kanyama tegeera so nze byange tolina kyomanja abaka ba Christmas mbagaliza Christmas enungi era mbagaliza mwenna okugiyitamu obulungi nga tetuli balamu pozi nze mbasuubiza buli bwe naabeera mbasuubiza okubakuba omuziki ate n'ogulimu Katonda bulungenda kubakuba obuyimba bwankola bbi waliwo obuyimba bwe tugenda okuba nga bakolako akamu ngenda kubakubira akayimba ne mutabani wange akategedde ate ndyoke mbakubira obwange okulimu ne gospel mbakubira obwange ate buli bwe mumanye nnyo omwaka guno nino enyimba nze sizimanyi nabwenyi naye nzonna nsobola ozikuba mu kivulu awo kati taata omuleetedde bring omuleetedde zijiini zange tebagambe yeewunzi ate awo aterera butereezi kati ate bagamba kyalinga ateredde luli balinga bagamba kyalinga akaaba kati ateredde kubanga ekyamukabyanga kibagamba nga simanya alinga akaaba olwokubanga yali ayagala abeere mu mbeera ze bamumanyiddemu naye ate mu mbeera ze bamumanyiddemu nga tebakyasobola namuwa kasente kola kati ate zino embeera zaalimu buli omuntu agamba njagala mulabako kyali yaliko kakitegeeza kyekino ekituufu ogeze n'omuteeka ku mutindo n'omugulira emmotoka ey'ebbeeyi akaaba bukaabi talina z'amafuta senga wamuguliramu kagituwalinga atilisiti ate yali agala era bisinga kasita akitegedde ku bintu bibiri ajja kukolako kimu okungulira akakatono oba eno ennene giteekamu amafuta ku bibiri tutereze bizinensi eveemu ez'amafuta ey'ebizigo tugenda tereza bizinensi y'ebizigo eveemu ez'amafuta zo zino vayibu z'abaliko mukanya tusaamu keno tusaamu ku mutwero mwe mulowooza ekolebwa sente ebintu birimu sente namwe ensonga zezo omusajja mutini nnyo yasala nagaje ntambula n'omulembe yagala ebyokwekaddiya goolaba oyo kale tujja kukwatagana olunaku olw'enkya from us and the entire crew we sign out podium tubagaliza weekend ennungi